nsanyusa okulaba bannange naye nze enkola yange kyemmanyi nti tewali kibaawo okujjamu nga Katonda kituukiriza. Nsaba tusituukeko tumwebaze. Bwe nabadde nina munange omu gwe nagamba nti ngenda kujja eruweero, nagamba nti totawaana tomala budde. Ne mubuuza lwaki. Nagamba nti abantu beeyo abasinga buli kaseera bayimba ntalo nga bwe zaabayitamu. Nagamba nti okujjako omusomo guteeke ku 10 mmeka? 5. Ne mugamba nti abantu beeyo balaba nti bagenda mu basawo ab'ekinnansi. Newankubadde tebalina nsimbi ne babasaba emitwalo 10 ne bakola ki? Ne mugamba nti abantu b'eruweero eyo bagenda mu badoctors ne babagamba obulwadde bwabwe bwa mitwalo 10 ne baziwaayo. Ne mugamba nti abantu beeyo bagenda mu ba lawyers ne bababa amagezi ge babawadde si ge matuufu, ensimbi bazibawa. Ne mugamba olw'okuba bawa omuwendo ekyo kye baba baagala. Ne mugamba nti nze sipima lunaku lwange ku makungula genkoze, olunaku lwange ndupimira ku nsigo mmeka z'ensimbi. Ne ngamba ne bwe nasanga abantu bana nja kwogera nabe essaawa 2 ntambula enzira y'e Kampala, kubanga oyo eyampita okukola kyenkola tangambangako nti bw'osanga abantu ababiri baleke, yaŋŋamba gwe buli gw'osanga mubuulire. So nsaba tukwate emikono, buli omu akwate omukono gwa munne. Totya, tomutya. Mukama waffe yagamba nti bwe banaabeeranga ababiri oba omu ne bagatta emikono ne bakkiriza ekyo kye bakkiririzaamu, bwe balisaba kiribeera. Njagala okusaba Mukama Katonda eyampa ekisa okukola kino kyenkola, atusobozese tuyite mu musomo guno, tubeeko amagezi ag'enjawulo ge tusobola okugabana n'okukyuka kw'emyoyo gyaffe. Lwaki neetoloolera ku myoyo? Kubanga buli mwoyo oguli wano gwajja gumanyi kye gulina okukola, naye ensi yagubuuza negwesanga nga gugoberera bwongo. Nsaba Mukama Katonda ampe ekisa, kubanga nange sitegeera era sirina kyemmanyi, nenkozesa ebigambo ebinajja ffena tusobole okukyuka ate tuganyulwemu, tusobole okukyusa obulamu bwaffe. Byonna tubisaba ku bwoyi Katonda eggulu n'ensi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Hajji assalamu alaikum. Nsanyusa okukulaba. Mmanyi nasomera mu Bawarabu e Buturuuki eyo ne Dubai gye nasinga okusomera, kale nabulako kimu kutoola shahada. Ndowooza oba ontegedde wanje. Omuntu akyukakyuka tabeera muntu mulungi kugoberera. Omuntu alina okunywera nayimirira n'anywera. Nze Simon Senkayi nina gwe nasanze ne mubuuzaako naye teyantegedde, naye ate nnyumirwa nnyo kubanga nze ndi musajja asoma Bayibuli obulungi. Siri musajja munnaddiini, ndi muntu wa mwoyo. So newankubadde nange nina eddiini, naye oli bwambuuza oli wa ddiini ki, mugamba ndi wa mwoyo kubanga ndi spiritual. Kyova olaba nti mu kibiina kyange mbeeramu n'Abakatuliki, Abakristaayo, Abasiraamu, Abaseventh Day, Abasamize, abatakkiririza mu Katonda, bonna bakola ki? Mwattu ne puroguramu eyo kyewuunyisa buli muntu agiwulira. Singa mbabuulira abantu abakulu abantuukiridde mu madiini, oli naakuyita n'akugamba jangu ne munyumya essaawa nga 3, naye nga alina ebintu bye yeewuunya, ogenda okulaba nga bambi naye kimukwatako. Nsanze ne baseeka bangi oba bashaika abampise n'akugamba nti ekintu ekyo ky'oyogera kiki? Ne mutandika okunyumyamu n'agamba wamma ndowooza kyekyo. Kakati olw'obutamanya bw'ensi twesanze nga twezibikira, kubanga osanga mu famire ewaffe tulina Abakatuliki, tulina Abakristaayo, tulinamu Abaseventh Day, tulina Abasiraamu. Osanga oli nga taata y'omu musaayi gwe ki? Naye olw'okuba tebakwasaganya nzikiriza ne baawukana. Omuntu eyatwawula teyakola binene, yagamba gwe gamba Yesu, gwe gamba Yesu. Abo n'amala okumakinga sure nti abakoze eki? Abaawudde. Kitono nnyo
era bw'obeera mu bakristaayo n'oyimira n'osaba n'ogamba mu Kristo Yesu, waliwo ataddamu kuba batakitegedde. Bw'obeera mu bakatuliki n'ogamba mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, wabeerawo atanyumiddwa bulungi. Naye ng'ate ffe tuli baddugavu. Kino kankibaddemu, ndi musajja alina eddiini, naye eddiini tezinnaweza myaka 2. Naye ate nze ndi musajja Muganda. Obwakabaka buno bujjukirwa kati buwezezza emyaka 1000 ng'obwa Buganda. Emyaka emeka? Naye ate si we bwava, abantu baabeerawo emabega n'emabega. Bajjajjaffe abataalina ddiini era tukkiriza tebaamanya Katonda. Si bwe kiri? Tebaalina microphones zino, tebaalina mmotoka, tebaalina bintu bye tulina. Naye n'olulimi lwenjogera lwabwe ate ndwogera mu bufu. Ate ne bwe ndwogeranga lufu mwe temukimanya. Nze nsobola okumanya nti kati ekigambo kye njogedde kifu. Ate temuseka. Engero zengera ebisoko byenjogera, ebikokyo byenkokya byatandikibwa abasajja batayina ngatto mu bigere. Gwe weewuunye, nze ndi mu ofiisi ya Kabaka abatakimanyi. Obwakabaka omusingi gwe butudde, abasajja abaabuluka tebaabiwandiika mu kitabo. Bali ku nnono y'okubuulira omulembe ne gubuulira omulembe. Constitution ya Buganda ya bigambo, naye baatuula ennono ne bagikkaanyaako. Omukyala bw'abanga abuuza anaafukamiranga n'abuuza, tekirina we kyawandiikibwa. Naye mu nnono yaffe kizze kyogerwa. Kale constitution obwakabaka kwe butambulidde bwe baba batikira kabaka ku Namulondo, bino byebigobererwa, baabiwandiikawo naye baabikkaanyaako ennono. Abasajja abaaluka ekintu ekyo tebaalina diguli. Nze ndi muyizi wa PhD. Ndi muyizi wa PhD, nsoma nja kumaliriza. Naye abasajja abo tebaalina doctorates ze tugenda kufuna. Lwaki basobola okutonda ensi gye tusanze? N'okutuusa kaakano tukyatambulira mu magezi gaabo. Kyanjawulo ki? Nze nno bwe nnatuula naalibadde empandiza ebintu bino mu Luzungu. Baffe abaddugavu tetwogera Lungereza, twogera Luzungu. Simanyi oba mbadde mumanyi enjawulo. Ffe twogera ki? Bali Abangereza be boogera Olungereza, ffe tukopa bukopi naye tetusobola kulwogera nga bo kubanga olulimi si lwaffe. Naye bwe nagende Wakatikkiro nga musaba mpe forward oba mpe ekigambo kye mu kitabo kyange, nanga Simon wakawandiika ebitabo bimeka ne mugaa kino kye kitabo kyange nekisoose nga kiwandiise mu Lungereza. Nantunuulira nga Simon, nze ndi Katikkiro wa Buganda, sisobola kuwandiika mu kitabo kyo nga kya Luzungu nga kye kisoose. Kati olwo kikyogasizza abantu abakufudde kyoli. Nentuula wansi nenzirayo nembikyusa mu Luganda mu Ssabbiiti ezi nga nva mu woofiisi, abamu abandaba nga nfuluma woofiisi ku ssaawa 9 ogw'okumakya, nenzira ewaka ku ssaawa 11 ate nenvaayo nenkomawo okumala Ssabbiiti ezi. Nembikyusa byonna mu Luganda naye nga lufu. Ng'olwo ebula emyezi 2 maze okugamba abantu ekitabo kifulume, kigenda kufuluma. Naye bino byonna mbikuŋŋaanyiriza emyaka 10 kati giweze. Ebyo biri mu kitabo. Kyova olaba omwana ne bw'ajja nga alina diguli okuva mu yunivasite zaffe nga gwe togirina naye nga buli ekiri mu kitabo ekyo kiri wano, temusobola kwenkana. Tekisoboka. Ekyo kisaako n'omukono gwange kubanga bye tuyigirizibwa mu masomero birala nnyo ku nsi byetaaga. So nenziramu nenzivunula ekitabo nenkitwala ew'omukugu ow'olulimi naye teyalina budde, yansaba okisi 2 n'akiyitamu agenda okukiza nga kyonna kimyufu, peni emyufu nga kifu. Nembiddamu Essabbiiti endala 3 nga seebaka
Essabbiiti 3 nga seebaka ne mmaliriza ne tutwala omusajja n'angamba ngenda kufulumya copies 1000 mu kukitongoza yandeetera copies 406 yazireeta ku ssaawa 9 n'ekitundu zonna zaali ziweddewo era abantu nga 8 bakisasula ku olwo tebakifuna n'abakibuukinga tebakifuna. Ekyo ekitabo kyakatunda copies 3000 ekyo kyolaba ekyo copies 10,000 meka abakiguze tebali Kampala tibalina diguri bantu ba mu byalo president bayita abantu ba wansi peasants. Kale nentegeera nti mbakuwandiika mu Lungereza bameka abaali kisomo oli kyava agamba nti bwe yagala okweka omwana w'omudugavu amagezi gakwate bulungi ogasse mu kitabo gye bali Makerere mu library bakozeyo emyaka aga era omusanga n'akwewanirako n'agamba mbadde mu university n'emyaka 3 ng'akola ki akola mu tterekero ly'ebitabo akola mu ki abisimulako enfuufu n'abitereeza naye nga mu myaka 3 tewaliwo kitabo kye yali akutte n'akisoma kiyigende wano. Abantu baffe baagala byangu tebakyayagala kuyiga ayagala waanaaweta ensonda afune. Ensi efudde eno gye tulimu yaffe efudde ffe tugezaako okukola ekitono kye tusobola okugiza naye efudde. Ensi ya jjajjange mugenzi Ezekiel Sserunkuuma Mungu amuwummuze mirembe yalinga yakukola era ng'abaana bakula bakimanyi okugaggawala olina kukola newankubadde kituufu ebintu bikyuse olina okuteekamu amagezi mangi naye tusobola kwewala kukola kubanga saalize wano saaliwandiise kitabo saalitaddeyo muwendo mungi naalibadde ngenda nensaba emirimu bitongole mu butuufu naaligifunye kubeera nagirina ate bakuwa kasente ak'obuvunanyizibwa naye akasente ak'obuvunanyizibwa kekaliwa kuba Katonda yatonda omuntu nga takkuta. Bw'obanga ofuna emitwalo 5 akuwa okusoomooza kwa miliyoni 2 bw'ofuna obukadde 2 akuwa okusoomooza kwa bukadde 5 ayagala afuba okulaba nga tokkuta ng'olina kufissa ekyo ky'olina osobole okukola ky'oyagala. Kyova olaba ne bannaffe bakyaliwo tebakkuta era tebajja lwaki kubanga omuntu takkuta na ssente takkuta na mmere takkuta na bizimbe omuntu akkuta nga yeetegedde. Era ngenda kuddamu ebibuuzo bino abantu beetoolooledde nnyo ku kwezuula bwe weezuula oba mukkakkamu kubanga ne bw'osisinkana abantu bonna bw'obatunuulira olaba ng'obeera wanjawulo ku bo. Olwaleero ne bwe mba nsanze ba professors e Makerere nga batudde awo obwongo bwa Uganda nga butudde nina ekyokubagamba kubanga tebanfaanana ate nange sibafaanana. Ekitegeeza nti omuntu bw'ategeera gy'ali mu bulamu bw'aba akubye ekkubo lye aba alitegedde. Bayibuli egamba bw'eti amanya olugendo lwo nga tonnabaawo. Abavuunula ebigambo ebyo olumu nnyiigamu kubanga ogenda n'otula mu ssinzizo n'osabako omuntu najja n'ayogera kyayogedde n'ayogera byayogedde n'ogamba ye eyazze okusaba agenza atya. Tutuukirize nnono omanyi mmwe temumanyi mu biro biri Abafalisaayo baasanga Mukama waffe abasomye ennyo theology okugenda ewala. Pharisees oba Abafalisaayo be baalinga bakabona b'eddiini, bascribes be baalinga ab'amateeka n'ogattako n'abantu abalala. Baamusanga ng'awonyezza omuntu ku Sabbaato ne bamugamba nti gwe tomanyi nti mu mateeka ga Musa tunaawummulanga ku Sabbaato. Kyava abatunuulira kubanga ye yali wa mwoyo n'abatunuulira n'amanya entegeera yaabwe n'ababuuza kummwali abali wano ani kummwe ng'alina ensolo ye n'egwa mu kinnya ku Sabbaato agirekayo n'efa. Bwe baasiriikirira ng'abakubye ekigwo
kyava abagamba bw'ati nti bantu mwababi mwamanya obwakabaka bwa Katonda ne mutabuyingira naye temwakoma awo n'abaali buyingidde mubaziyiza mubatikka emigugu emizito ne batagala nakyo naye nga nammwe temusobola kugyetikka. Ekibuuzo saagala kugenda wala, kyangu okukuuma ennono bwegamba naye geemazima. Nina ennono yange gyengoberera naye kyekituufu, saagala kubatabula. Omanyi bw'ogenda ennyo ewala omuntu oyinza okumwonoona. Waliwo abeebuuza nkola ntya bino byenkola, kubanga oli ayinza okulowooza mbu oli muto. Siri muto, omubiri muto, omwoyo ogundi musimanyi myaka gyago. Omubiri muki naye omwoyo gwe neetisse muganda wange simanyi myaka gyago. Wabula ekyennaku nti omwoyo ogwo gwalina okukulira mu mubiri omuto. Tugende mpola, njagala tufune kutegeera, kubanga ensi etuwa kumanya, era buli ali wano mumanyi. Okusoomozebwa kwokka okutwolekedde kutegeera bye tumanyi. Muyinza obutafuna njawulo naye we tunaamalira ojja kuba ofunye enjawulo. Kano nkutte ki? Ani atakamanyi nti kazindaala kuba tudde wano? Singa tukassaako ne kagaana okwogera tukola ki? Tuwunga, kubanga newankubadde tukamanyi naye tetukategeera. Kyetuva tuyita atusinga kati yeebase. Olabye? Kyetuva tuyita atusinga okukategeera newankubadde bye tuliko tayagala kubimanyi. Ye najja n'akasaanikula n'amanya lwaki tekakola ki. Ensi teyagala bamanyi, ensi eyagala bategeere ebyo ebitono bye bamanyi. Era mu misomo gyange wano singa kibadde kivulunga muyimbi, singa wajjudde bannange bano manyi okutambula nabo ne beeraliikirira. Kakati abantu ne mugamba nedda, saagala bantu bangi, njagala abantu abatono abategedde. Kubanga omuntu we yeewerayo n'aleka ekyemisana ekirungi ku Sande, maife gye twakuliranga Sande lwe tuli akanyama, era nga ekyemisana ekyo ffenna tukyetegekera, emmere eba mpitirivu. Kati olw'Essande luno lwe lunaku omuntu lwabeerako n'abantu be ewaka, ne mbaga nti omuntu walekera abantu be n'akwata emitwalo gye ebiri aba amaze okutikka omusalaba ogumala. Ne bw'ajja n'atasoma n'atafuna boogera naye aba ayize. Nga nti ne bwe nnaasanga abantu 10 naye ne mbasigamu ensigo, abantu abo 10 bwe banaafuna okutegeera okwemulisiza, ababeetoolodde bajja kukyuka. Ensi bwetyo bwekyuka. Tekigasa kufuna muyeeye. Mwattu mwewuunyirwa kuba nti mmwe temwagala kusoma. Mukama waffe bwe yabuliranga abantu, yababuliranga mu ngero. Parable. Ekigambo parable bw'okinoonyaamu amakulu ne gye kyasibuka, kizimbibwa ku musingi okugamba nti ekintu si kikyo okutuusa ng'ogenze n'okifuna. Kwe kwogera mu ngero. Era bwe yali ku lusozi ng'omuyeeye gw'abantu, bali mu Luzungu baguyita multitudes, omuyeeye gw'abantu nga gukuŋŋaanye, ebbali awo waaliwo abayigirizwa, disciples. Disciple kigambo kya Luyudaaya ekitegeeza student. Disciple kya Luzungu naye kiva mu kigambo eky'Oluyudaaya ekitegeeza student, omuyizi. Omuyizi oyo asasudde school fees okuyiga, okufuna amagezi. Newankubadde abasasudde school fees okuyiga baaliwo, naye waaliwo n'abagoberera empewo. Era ebigambo byonna bye yayogera yabyogera mu ngero. Naye bano abayizi ne kibakola bubi. Era omuyeeye bwe gumala okugenda ne bamubuuza nti naye lwaki oyogeranga mu ngero? Kyava abaddamu nti mmwe muweereddwa omukisa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda.
tebalaba so ne bwe bawulira tebategeera. Wewuunye ekitegeeza nti naye yali tatunuulidde bantu bangi, yatunuulira abantu abatono ab'empeke. Amazima ddala kambabuulire, teyasukka ttaka lya Filisitayini mu biro ebyo, si Palestine, Filisitayini mu biro ebyo. Naye nakaakano wano waliwo abasaba nga bayita mu linnya lye, kubanga yagamba bali nti bwe nnaagenda mujja kukola ebisinga ku byenkoze. Yatunuulira abatono n'amala emyaka 3 ng'abayigiriza. Kyova olaba nange kimpa essanyu nti bwe mba sinnajja Benoni n'ayimirira wano. Saagala kumwanjula naye omusajja wa munda yafuna. Ntambula n'abantu bangi, leero ku makya tuzize tuwekuba olwali. Ne mbaga nti naye abange ebintu bino mbisomesa abantu mwe mubiyiga. Tubadde tujja twesoomooza. Ne mbaga tutambula ffenna naye muteekayo omwoyo. Togambanga nti omusajja oyo gwe mulaba oyo natambulanga naye. Ekibuuzo kiri kimu, otegeera byategeera. Oli kyava yagamba nti okulira n'ennyanja sikuliira nk'omubumbi aliira mu lujjo oba ku lujjo, so nga yabumba mukoomubumbi naye wakati asobola kubumbirawo byawo. Kiva ne mu kwagala. Omusajja ono alina okwagala. Era nsobola okukeera ku makya ne mugamba nina omusomo sigenda kugenda, genda. Namugamba nti kwata ekitabo ekyo kiteekewa, bifuula ebibyo, ensi egenda kukwewuunya newankubadde n'aba sitambudde naawe. Kale newankubadde mbagamba naye nabo mbagamba abo nti muyige ebintu bino. Lwaki nkola byenkola? Jangu wano oyimirire, jangu kubato. Ono musajja si bwe kiri, kiki ekiraga nti musajja? Alina ebirevu, ayambadde empale, talina mabeere. Era bwe nteekawo omukyala mumanya nti oyo mukyala. Naye mukyala ne bwayimirira wano bonna basajja. Nkiddemu, omukyala ne bwayimirira wano bonna basajja. Ambuuzizza lwaki. Oli bwe yali atonda omuntu, omanyi nzi ekirungi ku bino, Qur'an ekkaanya n'endagaano yonna enkadde. N'endagaano empya egikkiriza naye yawukanamu kantu kamu kokka, era saagala kukagendamu. Saagala nnyo okuteeka amaanyi ku bitwawula, nteeka nnyo amaanyi ku bitugatta. Oli yagamba mu ntandikwa nti leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe era ng'alina enkola zaffe. Let us create man in our own image and likeness. Man yakozesa ekigambo ki? Man. Era naawe wali osoma mu primary bakozesanga ekigambo man okutegeeza male ne female. Simanyi oba mwali mukyefumiitirizaako. Tebaali baleera abamu newankubadde baali nabo tebakitegeera naye baakikozesanga nti man is a living animal. Man. Wabula nga bategeeza female, male ne female. Naye nga bonna bamaani. Maama ono naye maani, noono omusajja naye maani. Ekyenjawulo, maama ono alina nnabaana, wumbu. Era bali bwe bakigatta, omusajja ono alina nnabaana, maani ono alina nnabaana, ne bagamba ye wumbudde maani. Maani naye alina ki? Wumbu. Era ne bamuyita wumbudde maani. Olungereza lwali lukalubirizibwa okugamba nga buli kaseera wumbudde maani. Ne batta syllables ezimu ne bagatta ekigambo kola woman. Naye nga naye ki? Kyovola mu bw'omwoyo twenkana. Ku nsi we twawukanira kubanga baasooka kutonda muntu.
era tebamwawula nti mukazi oba musajja. Bw'amala okutonda omuntu, kubanga omuntu yalina ekifaananyi kye n'enkola ye, omuntu gwe boogerako mwoyo, ono talina kifaananyi kye, naye omwoyo ogumulimu gwe gulina ekifaananyi ky'olina enkola ye, era bwe guvaamu nakati wano weeguli naye tosobola kugulaba kuba gulina enkola ye. Wabula omubiri gwe yasooka okutonda gwa musajja, omubiri gwe yasooka okukola ki? So omwoyo yatonda ogu. Owulidde? Tutonda omuntu mu kifaananyi kyaffe, n'amutonda omuntu, wabula bw'amuteekawo n'amusanyusa ng'alabise bulungi kuba ye yali amulaba, kyava atonda omubiri gw'omusajja, n'akwata omuntu ono gwe yali atonze n'amuteeka mu mubiri, n'agamba oyo musajja. Naye omuntu ono gwe yateeka mu mubiri, ng'omuntu ono gwe yateeka mu mubiri mugwono, yagenda okuyingira omubiri guno ng'omuntu oyo amanyi kyazze okukola ku nsi. Kubanga oli yagamba namanya olugendo nga tonnabaawo. Kyewuunyisa yayimirira ku ntandikwa y'olugendo olw'obulamu bw'ono, n'alutambula n'abutuusa ku nkomerero. Nedda n'agamba ani anaatambula olugendo olwo, kyava asisinkanya taata woono ne maama we. Mu byabaawo byonna ffenna tuli bantu bakulu. Omusajja bw'abeera n'omukyala afulumya obutafaali obukadde 100,000, 500 million pounds. Mugende munoonyereze 500 million pounds, ne muvaamu akatafaali aka akasisinkana eggi, omubiri ne gukolebwa nga guzze kulera omuntu ono eyaliwo olubereberye, era ne gukula mu lubuto. Ne bw'olaba abantu bakola ennyo okusaba, abakyala banywa emmumba, banaaba eddagala, bakola ki, bagezaako okutangira emyoyo emiyitirivu egyagala omubiri ogwo. Lwaki? Gisobola okulwanyisa omwoyo guli omutuufu ogulina okubeera mu mubiri ogwo, omwana oyo n'atazaalibwa oba n'atakula. Gisobola okulwanyisa embeera esobola okujja n'eremesa obubi we buli mu nsi, ne bulemesa omwoyo guli okujjira mu mubiri ogwo, akiri omubiri ne gujja ku nsi ne gufa bufu. Abantu kyebava basaba essaala, kyebava bakola balumba edduwa, kyebava boogera ebigambo ebiyitirivu okutaasa omubiri guno oguli mu lubuto obutayingiramu myoyo mibi. Oli kyava akugamba nti tuzaala mibiri naye si myoyo. Mutemwamanya nti bwe baali bakyogera kyekitegeeza, omwana ozaala mubiri n'otuuka naawe okwewuunya n'ogamba ddala nze nazaala omwana oyo. Ng'oli bw'asobola okukusanga n'agamba naye omusajja oyo ebintu byakola nga si bya myaka gye. Nedda, era tebitekwa kuba bya myaka gyo, kubanga omwoyo guno mukulu nnyo okusinga omubiri. Kaakati omusajja ono alimu omwoyo, naye ate alimu ekintu ekyekwese wano, bwongo. Tugenda kugenda mpola naye nja kubatuusa gye ndaga. Alimu omwoyo era gutuula wano mu kifuba, kyokka ate muno alinamu obwongo. Kati omwoyo guno gulina okuddira ebintu byonna bye gumanyi bigutereke mu bwongo. Obwongo olw'okuba bwe bufuga omubiri busobole okulagira omubiri guno gugende gugoberere ebyo omwoyo bye gwogedde. Enjawulo eriwa? Singa mubadde mulina ebitabo nga muwandiika mwali biwandiise. Towandiika kati naye waali wandiise kyotegedde. Towandiika kyenjogera, owandiika kyotegedde. Kubanga towuliriza na bigambo byenjogera, wuliriza emboozi ebigambo gye binyumya. Bwe oyagala okufuna amakulu mu bintu, towulirizanga bigambo bya muntu, zibiriza owulire emboozi ebigambo ebyo gye bireese. Kubanga ebigambo eringa takisi gy'olinnya okuva ew'obulenzi paka Kampala. Takisi si kyekikulu naye gwali munda. Ebigambo bino byenjogera si kikulu,
naye ekyekwese mu bigambo byekisitudde kyekikulu kiyinza okukuyitako kubanga ebyokutegeera biri wala biri buziba. Okutegeera kwe buziba, okumanya kwansi. Kakati obwongo buno bukkiririza mu kituufu, era mu Lungereza oyinza okugamba fact. Kusaba ongumiikirize nnyo kubanga onoonyeza ssente emyaka egiyisa 2-3-10-5 ate byonna obikoze bye bakugambye naye nawe weesanga obulamu tebukola ki? Naawe kyonoonya amazima ne wetutudde wano tewazze kulaba nze newankubadde wazze kulaba nze naye waliwo ekintu ekitannyonnyolwa nawe tokinnyonnyola. Bw'oba ku rediyo kiwulira ng'ekintu ekyo kikuyingira, ekintu kikusumbuwa, ekintu n'obeera nga toteredde toyina mirembe, ekintu ne kikuwaliriza ogende mu nsomo. Era singa si kintu ekyo emitwalo gy'ebiri waligiriddemu ekyemisana. Naye ekintu kye batannyonnyola nammwe mumanyi okukyogera. Ekintu kyaŋŋambye nabadde ngenda okulinnya takisi, ekintu ne kiŋŋamba tolinnya. Kale labayo sirinnye, takisi egudde wali. Kiki ekyo? Lwaki ensi tekibuulira abantu ne basumululwa? Kiki ekyo? Ekintu ekyo ekisobola okwogera n'omuntu nga tawulira eddoboozi naye n'ategeera. Buli muntu akirina. Muno ngambe mulimu obwongo bukkiririza mu kituufu, fact. Kyokka wano watuddewo omwoyo gukkiririza mu mazima, truth. Wano waliwo ekituufu, wano watuddewo amazima. Mu nsi ogoberera ki? Ku kituufu n'amazima kiki kyoyagala? Oli bw'aba akyogera alowooza bifaanana. Njagala weebuuze, ku kituufu n'amazima oyagala ki? Temwagala mazima, mwagala bituufu. Kyemuva bulamba obulamu bwammwe obwa bulijjo kubanga temwagala mazima. Naye ate oli n'akikweka n'agamba bwe balimanya amazima. Kale kiki kye yali agamba? Yagamba balifuna okutegeera balyesumulula. Kakati ekituufu kiri nti tuli ku Networth Hotel, ali akiwakanye. Si kye kituufu, naye amazima gali nti buli omu ajja kuddayo gye yavudde. Nkiddemu, ekituufu kiri nti tuli ku Networth Hotel, tunuulira nnyo wenkwata. Naye amazima gali nti buli omu ajja kuddayo gye yavudde. Ekitegeeza ebituufu bikyuka, amazima tegakyuka. Oli agambye ekituufu. Batandise okutegeera bokka. Obwongo bukugamba genda otandike wali edduuka. Manya omwoyo gwogera genda otandike wali edduuka. Eddoboozi ne lisirika. Omwoyo guno gwo tegujja kukola, naye ate gumanye ekkubo, amazima kugamanyi. Kati gulina okubuulira obwongo